Story chikati. Mwana ekiriwo omwana yalaze enkuba njagala ofunire emitwalo 2 kubanga n'ekyokulya tekiriiwo. Si byakukaaba. Just mbeere empiseemu siinaamu kasente essaawa eno. Sente tezirabika njagala onfunire emitwalo 2 nsobole okufuna ekyokulya mwana. Mwana weebale kyova olaba njagala owangaale ng'enfuddu z'emmengo mwana. Kale. Ono omulenzi. Mike. Nga tobitegeera. Eno yali kyaliwa fono. Ani kyaliwa? Manager storage. Obadde oyagala ki? Nze nyinza okubeera namu abanyina agaviri bwe gatyo temulina magezi. Mulinga buno butulume mutambulira wamu. Gwe Brian, mbadde mmanyi feffe kafe tulina abali mu mbeera embi. Naye abasajja bali mu mbeera mbi. Sajja mulaye mukambwe yenna alinga ennumba ali mu bigere. Oba kiki ekyamutuuseeko simanyi nakumanya. Nono yono bawa Shiba. Shiba? Yeyita boyfriend. Yono Mike buje gwoyogera. Yo Mike. Bana. Ono kachere nawe. Uje olugogera kulumya omuntu. Sia, wewe no jojo bude umwogera ko yo nawe dabo afanana. Nego, tosobola zula love mtufu. Kamba bozi, temulina byakola. Oba temulina gye mulaga muzunga buzunzi. Yandetira kali akasati. Kono ya muasete. Kala kashadi chibage. Banangi. Yono. Banangi. Yes ruwaza, yes bakakazimbwa akagala. Awo menyeka otalina kyali gwe mulabe nawo. Yembera jali moyo. Niraba. Bane gumusajja gwe storage. Babulire. Temulina magezi akaviri gabamenyera bwerere ku mitwe. Mulinga mwomboze muzunga buzunzi. Nze ndi mwana wa mugagga nina sente era yensonga weewaana nti akawala kakujja kakuwa sente kyolwedde kyekalyako kyokomberera toyina magezi laba agaviri. Nze ndiwo okubalabirira okitegeera so saagala obeere nga totegeererako ddala beeramu akatoola. Bebo obusibu. Steve. Tona yogera ati. Tambula ogende. Ate ndage wabwe. Mudamanyi wagenze nadde okyakola kiwa. Kyetweza okola kyawedde nsooke ngende. Leka kino tunywa omuntu ng'ono. Ku lutalo olubadde wano era siro okyali wano. Kati entalo zammwe nze nzibaddemu. No, omuntu waba akulaze koodi, soma koodi. Ne Steve biki byotegeeza ebyo? Kati koodi nze nandizitegedde nti ezo ze sibaddemu. Omaze otufiiriza ddiirwe ennene kati okyatudde wano eno. Mukwano ddiiru zammwe nzibaddemu. Mbadde wano nnyimba nti oli sisita waffe wandibadde omanya bumanya kyandikujjidde mu bwongo n'ogamba kirabika kye baagala mbeere sisita waabwe lwaki tokkiriza. Ate nze ndi sisita woono nze ono boyfriend wange. Tuwulira byaze munange ndi girlfriend wa Steve onsinga omwagala. What? Onsinga okwagala Steve gwe. Wanji mama nawe oli mukazi. Mwagala ate no togenda na bitegera tambula ogende. Steve, byebyo bye nagamba okwana nnyo obuwala. Wamugjewo no wamugjawa. Bannayo ono mwala tategeera. Banange bandi musiro bandi ko kyo obusiro bwa mama bwa tatsimenna kumanya. Wandibadde okwana abawala nga balina ssente nga okwana asinga ku Patricia n'otakwana ate baneno Patricia basinga. Yita wano bwoti. Oli si mukazi nange siri mukazi. Steven siri mukazi wo. Oyina sente. Bannaye. Kiki kyewalompaddeyo mazima. Steven nze nkwagala bya ddala. Afumbi okwagala. Naye mu bigamba mbo ngenda kubeerawo ate nkulimbe. Golabye nnywanye embunno oyo naye abadde mukazi. Love bagirya. Enibadde business gyogobye eno business. Munnyonnyole. Naye gwe Angel, omanyi sente z'otufiiriza. Omanyi omukazi sente z'ayina oyo. Omanyi sa tuspendingira mu wano. Ekyo ne kitegeeza ki? Kuba common sense muleso bwo kusensinga nemanya nti bambi ageza kunga omanyi sinabudde omanyi choboka atambula agende omukwano we gubeerawo sente tujja zikola n'ebyomwogera tebitegeerekeka bw'abanga yakugulira n'engoye
totegeera omusajja yalina okuwa omukazi so omukazi kuwa musajja. Bino ebigere by'okwonolerera tolowooza nti mbitambuzanga mmwe bwe mutambula muti. Nze ndi mwana wa mugagga zijjira mu mmotoka era wano bantaddewo buteesi. Muli fala muli bafala temutegeera nebo ebyasamulukuka abavu n'okwekaza kati goli mugagga ki nga nakatono koyina era okawa mukazi ate n'aleetera abakazi baliwo okuweebwa. Brian nze ntegedde lwaki ono mwana wa mugagga yalina kubeera mwana wa mugagga bamuzaala eri abonebone nga jeyo sente waziba shiba fe watuleetera obusati bwe twambala obugoye obupya akasente mu nsawo kalulaba ne gundi bazimugyemu engato kati otugenda bwambala kati owebala mu basajja kirabe nnimi yagano tegeera wamma yagano tegeeramu nonyo omukazi akwagala kati olowooza akwagala yanjagala uba gomba yali akuwadde aliwa kankubuuza aliwa omanyi ekyo obanze mbadde naye nakati essaawa nituva kwawuka nokimanyi ekyo kankubuuse olaba omukazi yenna wabanga akuggyako sente naziwa omulenzi nze nkubuulire abatakwagala zula lavu entuufu bulo mwesonyiwe mute oli omukazi ayagala nze era obusente bwe bwonna n'obwo obukooti tujja bwambala stokisi zalimula fana nja kukusimbula owulira tokiddamu tuli babiri okitegeera muli babiri naye manya nze nkukubisa sente zennina eziriwa okitegeera gwe toyina kyogenda kukola yada tugenda otutwala ku ddina tugenda wamuwadde meka ebyo byoli mu kuvevenga ono falawo kino akitegeera olwaleero ebigambo byali mu kuŋŋamba ebyekisiru byegumya tolowooza nti asobola okukubuulira nti omuwala tamwagala naye akakazi era kajja eyo sente nga kadduka kantwalire Brian ate kana akanonka egombe njatuma shiba kandi ogenda sigala mu pajama nga jotambula nebula bushedi zibuno tugenda butwa tokiddamu okitegeera ogenda kugasaze mwe toyina kyosobola kola naawe temula nti mweyita bagezi ate nze ndi mugezi ate nga ne sente nnina kale n'obiraba omukwano ffenna tuguyina tambula ogendemu nja kukubira essimu kale nze mukwano wano sobola kuvaawo naye kati bebi nekyandese tetunaba kukikola luli wangobeganyiza noŋŋamba ogenda mangu era eddakiika y'emu ate enkomyewo era olagongoba namugambye tojja wano nga tokubye essimu yeyerese nga sinaba namugamba ajje okitegeera kati tambula ogende muwala tambula ogende omukazi ayinza n'okudda era n'akusanga mukwano yimuka ogende wabula genda obatulabira toddanga naye mukwano ngenda kudda mukwano toddanga wano adde akoleki bannaye simanyi naye Steve oyo omuwala wamugjawa tayinaamu wadde akasente okwana otya omuwala gw'olabira ddala nti Patricia amusinga sente kina mumwagane mundeka wano sina wakwetaasiza nenkitomera butomezi nange neetaaseeko kyokka n'ofuna ekitalinaamu wadde kasente kati tugenda kukola batya simanya kumapatricia nga munyiivu ng'anyiize era nze manyi kiwedde simanya kumanya oba tugenda kukola tutya banaye naye omanyi tekinnaggwa ebigambo byayogedde tobiwulidde Patricia ye anyiize naye omanyi tetugenda okukola Steve kasita engoye zange zikyali wa Patricia kati wena agenda zino nanje agenda njogereko naye kyemanyi ajja kutegeera ate Patricia akwagala nnyo ola simanya kuma Katonda atusaasire naye kati omuntu agenda beera watya wano kati kale singa watomera Kirandi Road nga we twali twagamba ye watuukawa ne Kirandi Road nakyo nakyo mukazi mukulu kwebuza magezi ekiranjo nakyo nkinyonyodde emirundi emika kiri awo kyemoola bwemoozi oba nkwate nakikwate nakyo kiveewo Hey Patricia ono okimanyi nti leero Patricia abadde azze nga agenda kulekera emitwalo 3 olimba 3 gabadde agenda okulekera mama wulira naye gwe wagenda kwekwanya buwala kako kazi olunaku lwetuze Steve lako ina n'ebisiraani gwe kati wulira sente mazima bannange kyemukoze kinene ajja kusonyiwa nze ekyo nkimanyi naye mwana akasente ka Patricia ako kannumye kati tugenda beerawo tutya simanyi naye nga nja kwogera naye laba engoye zange ziri eri AKASATTIRO
Akasatira.